hustlinga ojja kukirowooza nti no kayinza kubanga kaweda kalungi gye tuli. Ngenda kubanga nkujukiza nti buli lunaku ng'olwaleero tuba n'ensonga era nnyingi nga bulijjo zotera okwogerako olw'ensonga nti tulina ekigendererwa okuzuukusa okutandika olunaku obulungi okwongerako ekyo ky'omanyi n'okwongerako ku buli kimu ku buli nsonga lwaki tubeera ne program ng'olwaleero. N'olwaleero terugenda kukyuka era kigenda kubeera nga ekyolunaku ekya bulijjo naye olwaleero kigenda okukyukamu nti tulina ekigambo kye tuyita finances oba ebyenfuna. Tukola ensobi nnyingi nnyo ate tugenda okumanya nti tukoze ensobi sometimes obudde buba buyiseewo nga okukiza emabega it becomes a bit hard oba nga tugenda kukkiriza tutambule ne losses paka bweziyinza okututambulirako. So leero tugenda gezaako nnyo nga kyetusobola okulaba nga tukuyamba mu nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna. Wabula nga tetunayingira mu program ngenda kubanga nkulisa Mabel Katriga ne Martin Katriga nti mwebale kuzaala baby omukama yebale bayisa molo olutalo. Si kyekintu ekyangu naye we thank God nti musobodde okubanga ate mufuna baby wamwe asooka. Meanwhile ngenda kuyisaawo akantu kano my producer Betty mu sister we Maria Nagilinya bamukidinapinze olunaku olw'eggulo ssaawa zaabadde nga 5:00 ez'ekiro. Yabadde mu motoka UBA 507V. So bw'obanga oyina kyonna ky'omanyi ojja kutuyamba you get in touch with us. Osobola okujja wano ku Serena NTV oba Spark TV then tulaba engeri gye tuyinza okuyamba my producer Betty okufuna sister we bamusanze wali wakawe Lunguja Busega Community Zone era nga tugezaako okunoonya omukyalo egolaba ku screen yo Maria Nagilinya. Aina information please come around Serena, ask for NTV, ask for Spark TV tusobola okuba nga tukwasaganya okufuna omukyala oyo. Nze Jocelyn Kibule mwasize mutya. Alright, tukamira mu program mwasize mutya abatabira ku NTV ne Spark TV mu studios ndino mukulu Newton Botelaba. This is not the first time that tugenda okubeera naye era ngono mwami mukugo mu byenfuna. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ey'okwewola ekigambo kati kyafuuka kya Luganda kya Luzungu loan. Kufuna loan pulirayo ne bulondi obutini tusanga obupande somewhere oba oyagala a quick loan from mutwalo gumu to 1 million so kati twakitwala nti it is part of us. Wabula mu bwangu oba okufuna loan ate mwe tumaliriza nga tukoze ensobi eziwerako okugeza tutandise n'okwewola ssente okulya ekyemisana akati weewola 50 okulya ekyemisana ogenda okumaliriza nga interest eyingiddemu eri eyo mpitirivu okukakana nga mugenda kubeera mu mitwalo 3. Newton tosanyisa okulaba. Nange nsanyuse nnyo. It's been a while. Mugamba mteeyo. Gye tuli. Abantu baffe bali batya. Abantu tebalina tabu beeyagala. Tubaayo nga tukola. Yes sir. Nga bw'omanya emirimu gyaffe nti sente zo bw'oziteeka ku account zisigala zisobola bw'oba ozifixinze oba n'ozissa mu treasury bills zisigala zikolera amagoba so ne bw'oba tozirabyeko buli lunaku sente zo ziba zikula. Yenkola yemu naffe bwe tuli nti house of wealth ne bwe tuba tetulabiseeko tusigale nga tusomesa abantu. Okay, Newton nga bw'olidde nga nkola introduction leero njagala tutunuulire ensonga ey'okufuna loans oba okwewola. Ekisookera ddala njagala atulaba ategeere ekigambo loan kubanga kati omanye ebigambo engeri gye tuli mu nsi eya digital ebigambo kati twabifuula bya Luzungu n'ebirala twabifuula bya Luganda kati tubyogera bugezi sometimes tetubitegeera. Kati omuntu nakusula mu kintu kubanga oyagalayo akayitana kaloni katono so okufuna kaloni akatono okukakana nga kabadde akatono emmotoka bagitutte ennyumba bagitutte n'abaana okusobola okumalayo looni gye weewola. So looni kyeki? Looni ze ssente ekisooka sizizo ng'ogenda kuzijja ku muntu agenda kuzikuyambisa. Omuntu oyo aba akusuubira okuzimusasula oluvannyuma lw'ebbanga. Kati ebyetooloddewo naawo yenjawulo mu loans ez'enjawulo nti waliwo agenda okuyambisa ssente ze agambe nti nze zimpe mu wiiki, zimpe mu mwezi, zimpe mu mwaka. Waliwo agenda okuyambisa ssente ze agambe tosaamu magoba.
oli ayinza okubanga musiraamu nga seeka agoberera nnyo sharia law nga yasoma sura al-Baqara 282 evasi esinga obuwanvu mu chapter esinga obuwanvu mu Quran nakugaa nti nze kasiteyo vasi nagisoma nenjitegeera bulungi nze ezange tojja kusaamu magoba nga bwatyo naye nga ekisookera ddala kyolina omumanya ziba sente zoyagala bazikuyambise sente ezo olina okuzizaayo so kati gwe abasinga bazeyambisa okutambuza emirimu gyabwe nga business kyokka ate abalala bazeyambisa mu luzungu kyetuyita consumption nazigulamu ekintu nazikolamu ekintu ekitazza sente. Omuntu ng'ategedde kati looni kyeki looni zirina ebika okwewola kulimu ebika okwewola kulimu ebika era tubeera tusomesa abantu ab'enjawulo abakola businesses nga tubagamba nti gyokoma okumanya ebika ekisooka olina sooka kwetegeeranga ggwe bw'oteetegeeranga ggwe kikumenya okwewola ku lulwo gambanga okwetegeera kutya mu byenfuna okwetegeera mu byenfuna ebyenfuna byo bwe bitambudde gambanga senga ebadde business wandibadde olowooza nti kati kana akasente neetaaga kaki business usually ziba zeetaaga sente mirundi ebiri oyinza okufuna loan nga ya working capital nga bw'onooga nti tuli mu kusuubula seminti tuli mu kusuubula seminti aweddewo kaneewoleyo kaneeyambise sente eza bank oba sente za mukwano gwange bwe bazimpa nzije nnyongerewo seminti working capital ogula stock na raw materials kyokka ate oyinza okuba n'obwetaavu mu luzungu bwe tuyita capital expenditure kwe kubeera nti oyina kyoyagala okusaawo kati nga bwolaba abantu abagala okusaawo factory oyina okugula ebyuma oyina okugula vaani oyina tugambe oyinza okuteekawo tugambe nga ki warehouse kati gy'okumu ebyo okubitegeera kikuyamba okumanya ekika kya looni kye weetaaga bw'oba obadde oyina tugambe nga weetaaga working capital sente zino ez'amangu mangu zino wandibadde oyogeranga ne banka yo bw'oba oyagala genda mu bank n'ogisaba kye bayita overdraft yeebeera loan nga short term era banka ekuwa lukusa nti gulawo wano gye bayita current account eyo etera okuba gye mufunirako checkbook nekuba nti ku account eyo tujja kukkirizanga ojjeyo ne sente z'otabadde nazo kye bayita overdraft kwegamba mu luzungu you overdraw the amount you have tugambe oyinza obaayo ne miliyoni 5 naye banka nekukkiriza nti buli lwonoogwanga buli lwonoobeera nga oweddeko nga miliyoni zo 5 ziweddeyo okkirizibwa okugjayo bbiri endala ng'ettaano ziweddeyo kati yo banka egamba nti gwe buli lwonoogwebwangako sente osobola okugjayo paka obukadde nga 10 kakitegeeza nti senga seminti ono abeera aweddewo working capital osobola okudduka mu bank n'ojjayo obukadde 2 n'oleeta seminti abakozi oyagala basasula osobola okudduka mu bank kujjukira bakuwadde limiti ya 10 n'ojjayo 3 paka lw'otuuka ku 10 kati ezo sente ezo z'obeera ojjayo z'otalinanga ggwe zikuyamba okubeera nti ziddukanya emirimu gyo ate nga bank okukwebeera ejjaka interest kyokka oli ayina kuba kati obwo obwetaavu bwa working capital oli ayina obwetaavu mu business nti njagala kukola factory njagala kuleeta wano kyuma nga kikuba juice njagala kuleeta wano kyuma tugambe nga kikamula oba micungwa bikole bitya obeera weetaage sente nyingi abo bo tubawa amagezi bafune gye bayita long term loan nti weewola mu bank n'ogendera ddala tugambe
mu myaka ng'etaano mu myaka nga 10 nobanga kyotegeeza nti bwaba yeewoze this amount of money aba kyetuyita okusavisinga agenda gisavisinga emyaka 10 okusavisinga nojjanga kugamba oteekayo buli mwezi okumala emyaka ng'etaano 10 eyo yeyinza n'okugendera ddala ku 25 zitera kuba sente nnyingi kati ovula nti obuzibu bwe tufunye olw'obuteetegeera kumanya nti nezino sente zireka zenneetaaga kikkoga wano wendi kyaleka kyenneetaaga osanga abannayuganda bangi nga yeetaaga sente za kwongeramu capital naye nga looni gye bamuwadde ya myaka 5 naye nga yadde yeetaaga just kwongeramu capital kyekitera okuvaako obumu ku buzibu kati awo obuzibu liruda anti ennaku ezo nali ku Facebook nendaba nga waliwo apostinza akantu nti banka bwe begenda kuwola sente basindika akakyala nga kalabika bulungi nnyo akati bwetuuka ozikubanja nesooka esindika omusajja ng'obukambwe bwaliko bwa kika kya waggulu lwaki nkuleetedde ekyo nti kiri kyogambye nti mwetukolera ensobi olowooza ensobi teri ku baana abatuwa looni nti oba tebatunnyonnyola bulungi. Personally when it comes to figures I am not that well so kati omuntu atakunyonyodde bulungi sometimes okimanyi nti bakozesa abantu ensobi kuba yaba akimanya the back of the mind kati goli mu bwetaavu sente ozeetaaga kyebagamba kyonna ebimu tetubitegeera then we end up signing kati bamala okuwa sente olwo ne bitabuka kansoke ngezeeko okukizimba okuviira ddala emabega bwe tubeera tukula gwe nange nga tuli baana bato ojja okigenderere nti buli bwetaavu bwa sente tubujja ku bazadde baffe bw'oba oddayo okusomero owandika lisiti mpanvu n'oteekako ebyokulya n'oteekako seeti n'ogiwa muzeeyiwo n'abala n'akuwa ate n'akuwa ne pocket money ng'amaze okuwa ebya lisiti kati asasula fees n'omulaba ng'akutte sente azikuwa ezo za fees ezo za pocket money zino zaggula byakulya kati tuzimba mentality mu bwongo tuzimba ekirowoozo ba mindset nti waliwo alina okubeera ng'atuwa sente buli lwe tuzeetaaga kati bwe tukula omuzadde oyo atudde wali akaddiye aba takyatuwa sente ezo kati kye tukola tutandika okwebuuza ani anaatuwa sente omuntu ayinza okutuwa sente oluusi ayambadde enkofiira kuliko ekigambo bank kati bwe tugenda mu bank tugiteerayo nga bw'onoolaba lisiti yaffe ey'ebintu bye twagala bino twagala kukola bino ensobi esookera ddala weewaawo ebitongole ebiwola oba financial institutions zisobola okuba nga zirina obuzibu obusookera ddala bwaffe nti buli lwe tusemberera abantu bano tugenda mu gye bayita perfect mode buli kye tubalaga nti ezo sente ekisooka tuzeetaaga tugenda zikolamu ebintu zigenda okuleeta amagoba fe ate tuli basasuzi ne tulimba okitegeera kati kyova olaba nti engeri gye kiri nti tulimbye bo kye bakola bagezaako okunoonya omuntu ono tumutegere kuba kati banka naye eri mu bizinesi tetusobola kuleeta muntu asikiriza ne tusindika kanyama agumye yaba asikiriza abeewola era tuweereza nalulungi yajja n'akuggyako sente kyokka ate ojja laba nti era sente bwe ziba zikulemye nalulungi oyo singa tumuga genda obanje nalulungi tasobola nalulungi tasobola kati wabaayo abantu nga yaguma muno yenna nga yatiisa kuba kati ogwo omulimu era ebitongole ebyo nze mbyagala nnyo bwe biweereza nti bwe tubeera nga ssaawa za kusanyuka tuli mu partnership baleeta omuntu nga mugonvu nga musanyufu nga ki naye bwe bituuka ali nga naye wekyusizza nawe baga yekyusizza bwatyo nga baleeta omuntu omugumu kiri ku record ebitongole byonna bye tulaba nebiwola sente tebisindikangako muntu mukambwe kanyama ewoyo yenna abisasula era bagenda okusindikira omuntu bakuba amasimu bawandiika amabaluwa bayinza n'okujja ku mulimu gwo naye bagenda okulaba obeetolooza nebaga epesa twalaka tuli ku pesa ddala ne balyoka baleeta omuntu omukambwe naye nga senga okitunuulidde nti wano mu kutandika wano naffe kennyini abeewozi tulimba
kizibu nnyo okusanga omuntu banka gwegenda okuwa ssente najja ne projected income statement eraga nti ajja kukola loss. Buli omu empapula z'awa bank alaga eno business ejja kukola. Bwe babasaba nti tulage ku cash flow tulabe ssente zo bwe zibadde zitambula emabega wali onaakubira bukubiza accountant we nabo wali bano bansabye ebipapula bino naye jangu obitereezi. Kati okuba tutandika tulimbye eyo nsigo nfu wali mu Bible bakugamba mu Galatians 6:7 nti Katonda talya nguzi kyosiga kyokungula. Katoyinza siga nsigo nfu n'otandika okulimba bank n'ogirimba bw'onoofuna n'ogirimba ssente bwe zina n'ogirimba nti abamu batwala ebitongole bino babitwala ne mu maduuka nga si gaabwe. Newton, oba obukwakulizo banka zino ze buleetawo ze ziviirako abantu okulimba okugeza ndaba nti scenario gamba omuntu nti bwe nakola eno bizinensi neegwa kiribanga musawo gamba nti buli mulwadde gwe nzijanjaba afa gw'oyinza okugendayo. Okabuuzizza bulungi. Senga ogenda ew'omusawo ng'okimanyi ddala ekizimba kiri ku mugongo, omusawo oyo n'akubuuza wayi oli mu mbeera ki? Obulago buno sibumanyi. Omusawo ajja kujjanjaba bulago gw'oddeyo eka ng'omugongo gwegukola ki? Gwekuluma. Abantu bwe balaba banka balina giraba omuntu yenna ng'akola mu banka oba ekitongole ekiwozi bw'otomulabanga mukwano gwo kubanga ali mu kukukwata ku mukono akuyise tugambe ku mugga olina mulabanga mukwano gwo era loans office oba omuntu yenna wandibadde omusembera n'omugana nayo waayi zino ssente zino neetaaga kino ne kino ye n'omubuulira amazima asobola okukugamba. Bw'aba oyo si yakugambye amazima then gwe olina okuba n'ababo buga nti zino ssente ddala zenjagala ndi mu mbeera bweti nnyinza kukola ntya n'oyambibwa okusinziira kuba kati ye engeri gyekiri nti banka eyagala kukola ssente kyoyogera kyetambulirako. Eyo bw'ogamba nti eyinza okugamba yo kyeyogera kwega kyoyogera gwe kyezanya nayo. Bw'ogamba nti oyagala bukadde 10 ngaga okay bw'oba olina bukadde 10 olinayo ekintu nga kya miliyoni 2 nga musingo noga nina enju yange nti kale obukadde bwe 10 obukuwa leeta ola tugenda kumulamu naye bwenkoma njaga tutandikira olaba kyogambye ekyobukadde 2 kati n'omusingo usually batera okusaba omusingo nakibule gwe sirina kati ate ndi mu bwetaavu njagala ssente olaba bwemaliriza nga nzizeewo Newton n'ensingayo ennyumbayo kuba njimanyi eri worth the 200 million banka ziyeetaaga kati kyekiri kyenkuzaayo nti oba oliawo obukwakuliza obutuwebwa mu banka then n'ekirala lwe luzungu natandikirawo tugenda kubanga tumulamu twogera ku nsonga ey'okwewula nakugamba etwadde tutandika nti ekigambo kwewula kitwangwira n'okusaba loan kitwangwira naye in the process y'okusaba loan tusanga obuzibu bungi nnyo loan netufuukira ekizibu eyeewoze omutwalo gumu ogenda okulaba oli mitwalo 10 osinze maama osinze taata oba n'omwami kati omulemu tukomawo. Ladies, Rising Woman is back with season 2. It's time to take your business ahead. Write a proposal on how you would improve or grow your business and stand a chance to win up to 30 million in cash, an all expenses paid study trip to Nairobi, free training, and much more. For more information, visit www.dfcugroup.com or any DFCU branch, Daily Monitor, and Uganda Investment Authority offices, or call DFCU 0800 222 000 or Joshua on 0701 770 983. Deadline for proposal submission is 20th September 2019. Rising Woman, taking your business ahead. Rising Woman is made possible by Daily Monitor in partnership with DFCU's Women in Business program and Uganda Investment Authority. Terms and conditions apply.
Governor and Radio 1 FM 90 present Lingala Hits Live, featuring Chido Explosion Band from Congo. Come, let's take you on a journey of great hits and memories of Congolese greatest music. Kanda Bongoman, Franco, Tabule, Kofi Olomide, Madilu System, Loketo, Wenga Muzika, 4x4, Pepe Kale, Papa Wemba, Extra Muzika, and many more. Get a feel of the rumba, kwasa kwasa, and sukus dancing all night long. Lingala Hits Live Episode 2 on Friday the 30th of August for only 50,000 shillings. Gets open at 9 p.m. Brought to you by Radio 1 FM 90 and Governor. Whatever your mood, we've got the color. Wandyagadde okuzaala omwana atalina kawuka kaleeta siriimu? Kisobokera ddala abazadde abalina akawuka akaleeta mukenenya okuzaala omwana atalina kawuka kano. Ng'oyagala omwana wo okuba omulamu obulungi, kola bino ng'omaliriza okuzaala. Yonsa bulungi omwana wo okutuusa ng'awezezza emyezi 6. Genda mu maaso n'okumira eddagala lye eriweweza ku kawuka akaleeta mukenenya ng'ogoberera endagiriro y'abasawo osobole okutaasa omwana gw'ogenda okuzaala obutafuna kawuka kano. Omwana wo muzzengayo mu ddwaliro yeekebejjebwe ng'omusawo bw'abeera akutegeezezza. Obulamu bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu nga bawagiddwa USAID. Don't be fed up with your loved ones because of their health condition. Presenting Giggles Diapers, Uganda's #1 brand of adult diapers and pants. With Giggles adult diapers and pants, the elderly, the sick, and the paralyzed can have a smile back to their faces. Giggles Diapers include textile backsheet, super absorbent particles, extra dryness layer suitable for sensitive skin. Find it at any supermarket or pharmacy near you. Giggles Diapers, Uganda's #1 brand of adult diapers and pants. On the next episode is brought to you by Roofings, Strength of a Nation. But sisters don't go around shouting at each other like that. Because what I just heard was an argument between two women who have very little sense of decorum. Some do more than others from what I can see. Oh, I swear to you that I didn't do anything to deserve this. That's she enough. always... Well, she implied to me that she herself is attracted to Felipe. You're talking about your sister's future husband, Eugenia. I didn't say that to her at all, Father. Roofings, Strength of a Nation. Alright, tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyesawa yaffe esooka mu programu season ntya ndino omwami Newton Botelaba okuva mu House of Wealth era nga togera ku nsonga ey'okwewola. Wonna wooli okwewola kye kintu ekyamangu ennyo okulowoozebwako, ate sometimes ekizibu okwewola libanga komera bw'obanga okyali mulamu. Ebintu ebizibu okwewola kwe kwewola ate ssaako n'ekkomera. So leero tugenda kutunulira ensonga ey'okwewola, biki by'olina okulaba, nsobi ki ze tukola, ate weewoza otya n'osigala ng'okyali musanyufu n'otasinga buli kimu ne by'otalina kuwayo by'otalina. Y'ensonga lwaki Newton tuli naye. Yes, wetugendedde mukumula Newton, mbadde njagala kututegeera mbadde nkugamba nti waliwo obukwakulizo obuteekebwa ku muntu okugeza nti njagala million 10 ne weetaaga omusingo gwa bukadde 2 kibanga muntu anoonya mulimu naye kati olaba abaana baffe buli ku mwaka bagraduating emirimu bagaba 7 years in experience. So you're like omuntu avudde kusomera te experience agenda gijjawo. Kati n'aba banka bano kye batukola mukuddamu njagala ongattireko nekire kuba abo otunuulira empapula za banka zonna Newton oluzungu luli muli kati ate n'abalutuvuunulira sometimes batima akugambako kiri ekikusikiriza kati bino byonna ebizito mu luzungu lwogenda obitegeera ng'ekitimba wakiyingira dda okuddamu ekyo kyoleese ku luzungu okikuddamu obulungi kankizimbire mu premise oba kwegamba mu bulooka gye nnyinza okuyita obutamanya.
mu 2015 nze nali sirinyangako baasi egenda up country. So mu 2015 nafuna omukisa nti nalinya baasi enzije wano entwale eggulu. So bwe nalinya baasi nagisanga awo tugambe mu park, nali sirinyangako baasi kuntwala nenzija ne baaga yange ya laptop. Kati nga bw'omanyi bw'oba omanyidde nti bw'olinya ekifo kati nga bw'olaba obeera mu nnyonyi baaga tuzisaawo waggulu naye bannange Newton kati baaga yange erimu laptop byonna nga nkwata nga nteekaawo waggulu, olaba nga ali nze nga nsirika nga ntandika kulowooza ku lugendo nga gulu abantu nga baasi tenasimbula. Abakyala bano bayingira babeera ne bucket, ono batunda chapati, batunda soda, batunda biki, batunda obusera, batunda ebintu bingi. Kati bajja n'otandika bateekako ebirowoozo, kumbe waliwo abalala baba beefulukuta waggulu awo abasayensawo bwajjayo. Kati olugendo lwali terunaba nakutandika ne ngamba naye olugendo luno luwanvu, lwaki sijjayo akatabo mu nsawo nensomako nensituka bwe nti ngenda okusumulula zipu nga laptop bagitute baasi tebeeza tenasimbula naye njagala olowooze ekiyongobero kye nalimu. Emirimu gyonna gye ngenda okukola gyetaaga laptop eyo eriko emirimu gyange, naye olw'obutamanya nti mu baasi eyo abantu ababba laptop bayisobola okukolagana ne bano abatunda ebintu ne babba attention yo, otunula kujja mu soda mpawo yanyogoga eri oli ali mu kwefuula ajjayo bwazaayo. Olw'obutamanya laptop yange bwetyo bwe yagenda. Era nze nina ekirowoozo nti ebiro bino senga kibeera kyetaagisa nze ntuule mu baasi, ntuula mu baasi n'ensawo yange ne laptop yange bwemba ngenda ku ngendo mpanvu, ne bwe bagaa nti kati tutuuse Matuga abalala ogenda shotko sisegguka kuba nayiga. Abaganda bagamba sekawuka kali kakulumye okalaba okadduka okitegeera. So kyenye okulaba nti olw'obutamanya abantu abasinga sino mu Uganda muka mu nsi yonna research eraze nti Abamerika betwegumba buli omwana yegomba ogenda obeera mu America oba Bungereza obewa ensi abantu babeera mu mabanja okitegeera. Naye lwaki nkikuleetera nti kyeraze lwatu ffenna tubonaabona olw'obutamanya. Kati looni eno buli lwejje tukuba kankuwa ekyokulabirako, bank oba institution yonna eya finance ewola ssente yo ekimanyi nti okuwola omuntu lutalo okitegeera nekuŋŋaanya bajjeno bakapiteeni bakopolo bameeja bajje mu lutalo. Gambanga bank okuwola ereeta balooya ne bawandiika volume bweti nga muli bakozesa olulimi lwe bayita legalize. Legalize lwe lulimi nga bw'onogamba nti abanyankole boogera luki lunyankole. Kisuubirizibwa nti abanyankole be bandibadde bategeera olunyankole. So bank ereeta balooya ne bawandiika endagaano mu lulimi lwallo legalize. Kitegeeza nti gwe kasita ogeza n'oyingira bank ogyewolemu ssente nga toyina looya kusoma lulimi lw'abalooya tewategedde kika kya lutalo luno. Ate nga abasinga mu kati baleese balooya ne bawandiika dokumenti mpanvu, baleeta ba valuer nti banka egwa nti ffe bw'oba oyagala okwewola ffe tetumanyi muneevaluinga mataka n'amayumba, genda ewa ABC gwe weeronderemu naye baabo bataano be baba bakebera ennyumba yo, bakebere bagiwe n'omuwendo ogw'ensimbi. Tebereza ebyo bakaleeta ebika bimeka bibiri, baleese looya baleese ne valuer. Bank eddamu nebeera ne loans officer anyirira ng'anyirira
loans office oyo bw'abanjirira ng'ayambadde yeetunize yeekoze buli kyabaayo engeri gyebeera bizinensi nti mutego n'abeera buli oba buli kyabayogera akugamba nti kakano sayininga wano nti nyambisa kapeniko tebereza tewazze na peni wazze okwewola osayininga endagaano tolina na peni tolina lawyer tolina value tolina financial bank ebeera ne financial advisor ng'ategeera ebyensi tebereza banka ye sente naye ebeera ne financial advisor ategeera ebyensimbi nti omusajja oyo akaayanye nnyo bwe tumugambye nti ateekemu amagoba ga 20% tuyitawo nti baleetera abantu kati abo basatu kati tebereza banka erina lawyer erina financial advisor erina valuer kati ate erina ne loans office oli akutuninga buli lwaga sayininga ano sayininga oganyambisa ku peniyo ng'osayininga banka yo yeetegese kati ng'ovudde ku oyo omukyala akuya sayininga wano erina ne loans office omulala atambula najja awakaawo okulaba ebintu ebyo nti eryo lyettaka lyo kale yimira ne balyoka bakuba ekifaananyi mu ttaka lyo eyo lyemmotoka yo n'okwatako ne ku mmotoka yo bakuba ekifaananyi n'emmotoka yo nti kati kwata ku nju yo bakuba ekifaananyi banka yo yeetegekedde olutalo gwe teweetegese tolina lawyer tolina valuer tolina financial advisor ne peni tolina na peni naye oyagala kugenda wali owangule okitegeera kati ate bw'ogendawo n'olyoka ojja n'ebirimbo byonna Yokaana 18:32 Yesu yali anyumya n'abayigiriza bayo n'abaga ati bwe temwebonyaabonya bwe munaategeera bino bye mbagamba ne mubeera nga mutambulira mu mazima ge gajja obbafuula ki ab'eddembe kitegeeza bwe gabanga amazima gakufuula wa ddembe obulimba bucyankalanya eddembe anti kati awo tulina okukyusiza policies tukkiriza omuntu nga bwazze tumuyambe nga bw'ali nkuzaayo ku bukwakkulizo obuli njagala kukireeta nti abantu abasinga beewola nga tebalina nakwewola tutandikiraawo kati awo kyekibuzo kyange kibadde kigenda okuddako nti Newton ani alina okwewola abantu abasinga beewola nga tebalina nakwewola omuntu yeewola miliyoni emu naye nga mu booluganda be nga 2 basobola omuwa 5 ogenda gamba wooluganda tawola ng'afudde abooluganda batuwa tufudde abooluganda batera kutuwa nga tufudde lwa nsonga bambi ojja kusanga twabalyaza amaanya sengoke nkugambye okeberanga history yo okitegeera nti lwaki abooluganda bano batuuka ekiseera nga tebatekyayiwa luganda era oli bw'alaba akasimu ko nagahaano Newton yalwazizza akazza waleko okitegeera abooluganda bw'ojja n'obatunula of course wajja kubaayo ab'emitima emibi nga tebakuwa wajja kubaayo abatayagala kuwa naye waliwo abo ab'eŋŋanda be tulina ng'akasente kaabwe bwe baakatuwa tetwakazaayo njukira bwe nadde nkuwa definition ya loan nadde ezo sente ezitali zizo ekitegeeza olina okuzizaayo nina gwe nagamba nga nsaba sente nti tubyawule nkuwa oba nkuwola era ekibuuzo ekyo kyolaba abantu bangi bwe bata kyekisinza okumenya families nti oli atya okukibuuza mu kutandika kubanga wandibadde oga miliyoni oyagala sente meka nti nyambisayo obukadde 5 nkuyambiseeyo obukadde 5 g'amazima sibulina nga nze ngenda bujja mu bizinensi yange engeri gyekiri nti buli bizinensi yange bubadde butambuza ne buleeta amagoba njagala ojje twogere ku magoba gengenda okufiirwa mu bizinensi ate sigwoteekemu amatono kati ebiseera ebingi omuntu omusanga nga yeewoze mu bafamile memba n'atabasasula kyova olaba abafamile memba tebazza kasente ako tebaddamu kuwa kasente ako naye nga kiva mu bantu okubeera nti oluusi yeewola n'okwewola nga teyeetaaga kwewola abantu mbagamba nti buli lwobeera nga weetaaga sente looni erina kubanga namba 21 singa ekyetaago ky'esente kibeerawo
looni erina kuba namba 21 abantu beewoze emitwalo nga 2 abantu beewoze emitwalo nga 4 mitwalo 5 naye ng'ogenda otunula mu closet ye ayina engoye ezitamutuuka naye nga zinyirira ziti zezaaliko ati nyinza kuba njagala 5 ga sport omanyi kitegeeza abantu twebuuza lwaki engoye zino ziri mu closet yo nga tozitunda oya gwolowooza bw'onoofa ezo engoye zisigala mu wardrobe oba tugenda kujja afudde bwe tutyo bwe tubeera ng'omuntu afudde tubeera tutwala butwazi so bw'oba okyali mulamu gye chance yoga naye kati zine suuti ziweddeko tezikyantuuka oba tezikyankolera eno nja gigaba naye eno suuti eno baginseera mitwalo gijo giringa 5 lwakiri omuntu ampeemu 2 essuuti 3 mitwalo 6 ng'ossa ku akawunti kikuyamba kitya nti lwoneetaagira emitwalo 3 tojja gyewola ogenda ku account ogenda ku account yo ng'oyambala mu ebimu ku bizibu nina podcast gye nakolako ku Facebook page yaffe era abalaba House of Wealth oyinza ogenda ku Facebook page yaffe Newton Butera ba House of Wealth nayogera ku bizibu ebyekuusa ku ssente eby'abaavu omanyi abaavu balina ebizibu bya ssente n'abagagga babeera n'ebizibu bya ssente abagagga ekizibu kye basooka okubeera nakyo kikwatagana ne ssente ze ssente nnyingi ennyo kyovulaba omugagga ye n'okwewola tayagala kwewola ebbanka zibeera zimukubira amasimu wandikime zino miliyoni 5 wandituyambe n'otwala akawumbi kano wandituyambe n'otwala kale miliyoni 10 nga bamwegayirira kuba ye alina ssente nnyingi kati zino eza banka tazaagala era bwajja alinnya banka ku mitwe abagagga bebakyasinza okubonyaabonya banka bwajja abikwata bino n'abisomamu n'agala bino nga sibitegedde kale kambiwe looya wange bw'anaamala obisoma mbaddire n'abiwa looya oluusi n'atabiwa na looya banka neddamu nemukubira mukama waffe endagaano eyo wagisomye mbadde sinabisoma naye ananziramu looya bw'amuddamu n'amugamba nti bano baagala kuwolera ku 15% n'abakubira banka essimu ng'ayomba ani gwe muwola zino zonna ssente ku 15% mwe mubadde ki eri banka eri empa ku 12 eri eyagala kumpa 10 mwe mwagala kumpa ku 15% njagala 8 yakola amateeka njagala 8 ate sente zino ngenda kuba njagala ku 80% ate nze njagala kusasula buli myezi 3 abagagga be bakola amateeka bwe bagenda mu banka abantu abatabeera abagagga abatalina sente ekizibu namba emu kye tutera okuba nakyo not having enough money fe sente eva ziba tezitumala kati olwokuba sente eva ziba tezitumala tugezaako okubeera nga buli kadde tulina okwewula tujjuzeewo bwageza n'abuuka rent tabuuka fees bwabuuka fees tabuuka maziika bwabuuka maziika emmotoka kwegamba bwe tuba kati buli kadde tubeera tutopinga ku fees ninako teziwera ku nyumba teziwera okitegeera kiga so tulina okusooka okwetereeza tutambulire mu luzungu kye bayita living in our means bw'otambulira mu means buli mwenda ze njogedde ku living in your means nti buli lw'otunuulira ng'essente ezizzeewo n'osukka 70% mu kusaasaanya olina okwewola yagala oba toyagala senga nfuna akakadde kamu nina kutambulira mu mitwalo 7 ye 70% omwo nno mwempangisaako enju mwendyako emmere kwentambulira kwenyambala ne bwe bagamba nti wayi waliyo okuziika oba waliyo embaga nina kutambulira mu 7 bwe mba nfuna emitwalo 5 70% nina kutambulira mu mitwalo 35 mu 35 olina okunoonyaako ennyumba ey'emitwalo nga5 oba 7 oba etonnya oba mulimu biku oba mulimu nsiri awo mukama waakyakutadde era saagala okyuse pulaani ya mukama
kaagala okyuse pulaani ya mukama obuuke mu nyumba etonnya tulisa obi sente zaffe kati munaze kulaba ndi mubalisa bulungi sente zammwe entono omanye kubanga obulamu bw'ensi tubeera mu lugendo naye abantu mbagamba tuli mu lugendo naye tebakkiriza. Samwiri ekisooka chapter 17 ekulaga nti Dawudi yasooka kulwanyisa Bbeya n'alowooza biteredde. Yali ali awo ng'empologoma yeri mu kulya endiga n'alwanyisa endiga n'alwanyisa empologoma ng'alowooza biwedde. Yali ali awo kumbe waliyo Goliyaasi najja n'alwanyisa Goliyaasi ng'alowooza biwedde. Aba ali awo ng'ate alina olwanyisa kabaka Sawulo. Aba amaze Sawulo afuuka kabaka wa Isirayiri. Isirayiri bw'ogendayo buli maka galunda enkoko si kuzirya. Enkoko zitegeera mangu mbu ekizungirizi kijja. Kitegeeza Isirayiri buli kadde eri mu lutalo. Kati Dawudi bw'omutunuulira nti yasooka n'alwana ne Bbeya n'alwana n'empologoma n'alwana ne Goliyaasi n'akyankana ne kabaka Sawulo n'afuna Isirayiri ensi erwana. Tubeera mu transit buli kadde. Omuntu bw'omugamba nti bw'oba ofuna emitwalo 4 70% oba 7 ku buli 100 y'emitwalo 4 gy'emitwalo 28 omwo mw'olina okutambulira. Yimirira tugambe mu kuziika waayo 3,000 otambulira mu nga tutyo tulaba. Tutya okutulaba. Okutya okukulaba n'okukutegeera n'okukulaba biki obwo nabwo butamanya. Kitanga kuyita kweraga. Kugamba obutamanya. Omuntu yenna ayagala okusanyusa abalala n'ebintu kiba kyetaaganga mu maaso eyo okulaninga kwesimbawo. Abantu abagala okusanyusa buli omu nti tugambe ndi mu WhatsApp group nsanyusiza abantu bonna. Olina kubanga mu maaso eyo olina ebirowoozo nti njagala kwesimbawo bano bensanyusa bannonde. Okitegeera. Naye omuntu atayagala kwesimbawo mu maaso ku bwa MP, ku bwa meya, ku bwa admin wa group olina kutambula gwe mu busobozi bwo nga bwoli. Newton, wagambye nti waliwo omuntu eyewola nga tasaanidde kwewola. Ani alina okwewola, ani atalina kwewola? Kibuuzo kirungi nnyo weebale Josh. Omuntu alina okwewola. Abasajja abagagga oba abantu abatambudde ne ssente bo bakimanyi nti ssente bazeewola olina kye bayita leverage. Ngenda kukinnyonnyola. Natenda kuyita wa banka. Obadde ogeragala n'ekyo luzungu. Ngenda kunnyonnyola. In fact naleese ne demonstration number. Nti leverage senga nkuwa eccupa ya soda anti batuganya okuba akalango so tujja gibika. Senga nkuwa eccupa ya soda eno nenkugamba gisaanukule n'engalo zo togenda kusigazaawo wadde olwala. Okitegeera. Naye bw'oteekako opena efuuka liiva. Eno ye liiva. Opena egonza nnyo ebintu nti oteekamu amaanyi matono ng'okozesezza opena okkakkana ng'eccupa teriiko kyokolo. Awo we wali okuyiga kwa looni kwonna. Ku lwaki leverage ekiva mu liiva nga opena ye liiva kitegeeza nti otaddemu kitono n'ofuna kinene. Ako ke kasooka okutereera mu mutwe. Olina okubeera nga bwe bakuwa looni eyo ogenda kubeera nga otaddemu kitono ofune kinene. Otya nti bagenda ne bakuwa looni ne bagamba nti kaaka akakadde okeewoze. Olina okubabuuza mbateeramu ssente mmeka? Nti ogenda tuteeramu emitwalo emeka? 2. Oba ogenda tuteeramu emitwalo 10. Senga kyogenda okukola bw'ozannya n'akakadde kivaamu emitwalo 18. Awo beera olina kye bayita leverage
Okay. Okitegedde nti byogenda ofunamu bigenda singa gali amagoba ge bataddemu. Kitegeeza nti we tunaamalira nga gwe wataddemu kitono ovuddemu na kinene. Okay. Kati abagagga kye bakola tagenda na mu banka. Ye atuula wannaaga neetaaga miliyoni 2 n'aleeta financial advisor n'aleeta accountant ne basooka batambuliza pulaani eyo ku lupapula ebalage oba bw'anaaba azitambuza ssente za banka eri gye kaggweramu nga afunye leverage nga ssente z'agenda okufuna zisinze amagoba banka geeyagala. Bw'aba takifunye buli banka gy'agendamu ekyo kyabeera atunuulira nti interest eyo gye bataddeko ekijjayo nti ate kijjayo eyo banka tejja kukola ng'agenda mu banka interest eyo gye batadde ekijjayo nti tekijjayo ng'age bw'atyo bw'atambula. Naye ffe leverage tetugiriiko, twagala kusumulula cupa ya soda n'engalo. Kyova olaba osumulula bwoti n'osumulula bwoti tugenda okutula ewayi ng'oyina enkwagulo nnyingi nnyo ku ngalo. Wagezezzaako okusumulula eccupa ya soda n'engalo nga toyina liva opena kukuwa leverage. Okitegeera? So ekyokuyiga kiri nti looni girabe ng'eccupa ya soda. Buli lwojja osumulula looni eyo n'engalo zo nga tolina akuyambye. N'ojja osumulula eccupa ya soda n'engalo zo nga tolina akuyambye, ovaawo zikwagudde. So bw'ojja ne weeyambisa bwana mukuubwa liiva naggulawo looni oba ogifunamu. Kati ombuuzizza ani alina okwewola? Abantu bonna abeetaaga akasimbi ojja basanga nga bagenza okwewola. Naye ffe nga banna House of Wealth abasomesa abantu ku byenfuna tugamba tuti nti abagezigezi bandibadde batunuulira bizinensi eri mu kutambula. N'agamba naye owaayi abantu nga bansaba nnyo eŋŋano. Bantu bansabye eŋŋano, bantu bansabye eŋŋano, abantu bansaba nnyo eŋŋano. N'ogenda ne oyina edduuka lirimu eŋŋano, lirimu butto, lirimu sukaali, kawunga, naye abantu basaba nnyo ki? Eŋŋano. Buli lwe basimba layini tuwa eŋŋano. Buli lw'osuubula eŋŋano oba oyagala gijja akamotoka ogisse masa nga bagikumazeeko ng'omanya ŋŋano gye baagala ennyo. Bwe weewola akasente okassa mu ŋŋano. Okitegedde? Ekisooka eŋŋano eyo engeri gye bagigula buli lunaku egenda kukulaga nti wali akasente aka buli mwezi oba aka buli ki okalina. Ffe bwe tuwula sente tusooka kukolako pati. Okaleese. Naye gwe tolaba nti era obwo butamanya sente eza consumption. Ffe tuwula sente. Waliwo abantu wano abeewola bwe bamala okugjayo sente anti ziri miliyoni 2. Naye kubisa ekifaananyi. Life is good. Life is good. Miliyoni 2. N'akubira broka n'amugaa nti kati hali yazasseemu osobola ogifuna ku 3. Alaba bw'aziggyako miliyoni 2 bw'aggyako 3 alaba ayitawo. Kumbe omanyi ebintu ebyefuna binneewuunyisa. Newton ate bw'amala okufuna owa Halia n'akuba akafaananyi n'agamba eno gavumenti sigirinaako tatuwummulemu. Tugenda kubulamu, tugenda kuba nga tuddawo nawo otudde tegeka ekibuuzo kyo nze manyi ebintu ebikwatagana ne finance kyekintu kyokera ku makya and you find your way through. Bintu bitera kubeera bizibu nnyo naye bwe tuba tufunye omuntu ng'ono omukugu mu byenfuna nga alina kyatugamba otaka biteesikaddeko then noyongerako ku ekyo ky'omanyi tomanya it could be your breakthrough. Holiday makers, the Mirinda Miss Teen Grand Finale is on. Come witness the crowning of the coolest, most
most ambitious and smartest divas as we bring you the latest party going down at Garden City Upper Parking Lot on Saturday, 7th September. Come mess with your senses and you can miss it for nada. Winners will bounce with all expense paid trips to Dubai, school fees for a year, cash and lots of Mirinda goodies. Let's blast all day with cool peeps like John Black, Moon G, Spice Diana and Rachel Ray. Entrance is only $5K and comes with a free Mirinda Orange, and gates open at 10 a.m. And for our fans, simply visit the Mirinda Facebook page and stand a chance to win all expense paid trip to Dubai. Mirinda Miss Teen is proudly brought to you by NTV, Radio City, XFM and Mirinda. Mess with your senses. On the next episode is brought to you by Roofings, Strength of a Nation. But sisters don't go around shouting at each other like that. Because what I just heard was an argument between two women who have very little sense of decorum. Some do more than others from what I can see. Oh, I swear to you that I didn't do anything to deserve this. That's she enough. always... Well, she implied to me that she herself is attracted to Felipe. You're talking about your sister's future husband, Eugenia. I didn't say that to her at all, Father. Roofings, Strength of a Nation. Alright, tumaze okubanga ate tuyingira essaawa yaffe eyokubiri yagenda okuba essaawa esembayo naye kujukiza bwe mba satandise naawe waliwo munnaffe gwe batuwambyeko Maria Nagirinya bamuwambye olunaku olw'eggulo ssaawa zaabadde nga 5 n'ekitundu wali Elungujja Busega Community Zone. Emmotoka eri UAB 570V UAB 570V motoka ya kika kya Spacio. In case ngolabe ku motoka eyo bambi tuyambe osobola okutukubira ku simu oba okujja straight wano ku Serena Spark TV oba NTV nosobola okubanga otubulira munafu bantuwambyeko ye Maria Nagirinya Masawo producer ngoja kunyamba ompe ku kifaananyi ky'omuntu kiyinza okuba tetwatandise naye nga yakatwegatako ku program oba oliawo ayinza okubanga teyalina kyetunoonya. Tuli mu ssaawa yakubiri twogera ku nsonga ey'okwewola. Nsobi ki ze tukola, ani yeewola, bw'oba weewoze sente zirina kukola ki era biki by'otalina kozesa sente. Mu studios ndiine Newton Botelaba okuva mu House of Wealth. Newton, tubadde twogera ku nsonga kuwa Harry agiguze naabye kubisa ka selfie omanyi twagirwa social media nateeka kubana ofuna enziru sinotaba na buzibu na government yene naye nga zali azijeyo okukola bayaga nti simanyi ntunuulidde bizinesi zonna kubanga kati nze omwezi gugenda okuggwako nga njogedde n'abantu abakola bizinesi ez'enjawulo nga 150 naye nina kyenzudde bizinesi zonna zeeyisa kyekimu mu kukamula amagoba. Kiki kyentegeeza nti senga omuntu akusomera mu bizinesi y'engeri gy'eri mu kutambula amazima gali nti amagoba w'ogafunira ge gasembayo eri wansi ate nga gatera kuba matono mu buli bizinesi. Omuntu kabe nga agenda China, kabe nga atunda furniture, kabe nga ali mu underwear, kabe nga wa boda, kabe nga ki, senga okwata sales sente z'atunze nojja n'ozijjako cost of goods sold, ebintu ebyo byatunze yabigula sente mmeka, nojjako emisaala, renti, masannyalaze biki, otusente otusigala wali nga profit tuba tutono nnyo. Kyova olaba abantu ndooza lwakuba twetusembayo kuba ne bwoba otunuulidde income statement, Abamerika bagiyita income statement naye Abangereza bagiyita profit and loss statement. Ffe tugiyita tutya? Kwegaffe tugiyita twegamba olupapulo okuliko ebyenfuna bya bizinesi bwe bitambudde, engeri gy'oyinza okulaba oba bizinesi yekola amagoba. Profit yesembayo eri wansi,
abantu beerabira nnyo ndowooza tebaagala kutunula wansi batunula nnyo ne balaba sales edduuka lino litunda miliyoni 2 edduuka lisobola okuba nga litunda miliyoni 2 naye nga bujja n'otunuulira bwoti terisobola nakukola bukadde 2 mu magoba omwezi naye nga litunda miliyoni 2 omwezi ku lwaki kuba wana expenditure eyo ebeera nnene naye ne bagibuusa amaaso senga otunuulira bwe nali ngezaako okusoma okutegeera profit nasoma nnyo ku nte ente erina embuto nga 4 esobola okulya ekibaafu kiramba ekyebisagazi ne bisooka ne bigwa mu lubuto olusooka rumen ne babinyeenya ne biva mu rumen ne bigenda mu reticulum ne babinyeenya ne biva mu reticulum ne bigenda mu omasum ne babinyeenya ne bigenda mu abomasum embuto 4 buli nte erina embuto 4 naye bagenda okujjamu kyetwandiyise amaanyi ge twagalamu eyo ebbaafu y'ebisagazi kabeera katono bwe kati kebateeka wali mu small intestine katono bwe kati naye nga balidde ebbaafu yaki yalidde ebbaafu ya bisagazi kati omuntu okukwata miliyoni 2 n'agulako buguzi mmotoka ya miliyoni 3 akagoba kaba kaweddemu at hello aba yeekubye dda ennyondo nga tetunnaba na kutandika okitegeera tasobola kudda kati ze ziri sente ze nagambye eza consumption nti ffe sente zaffe abantu abatalina sente twagala cost of living ffe tugenda ne tutuula wano ne tugamba naye abasajja nasoma nabo naye kati laba ye gundi yeevuga oli yawasizza oli yasiba na muholiday bweru netufuna obujja nze ndabika bandoga ndabika ndi mabega naye nkoze ntya okubalaga nti nange sisigalidde ndoza kandeete motoka ennene oli bwanalaba emmotoka yange ennene ajja manya saasigalira naye lwaki seewola n'enzimba okawulidde lwaki seewola sente nenkolaki n'enzimba nembayitako ku housewarming ne balaba amaka amanene ne bamanya nti sikoze eki sisigalidde bwe baali bakanzaala omwaka ogwo Michael Jackson omugenzi we yakolera album gye bayita Thriller ate manyi we yafiira nti yakola album gye bayita Thriller Thriller yatunda nnyo ndowooza kati ye album eri kyasinze n'okutunda naye Michael Jackson yava mu video bajanalizing abapsychologist abaali bamusomako nga baga lwaki omusajja ono tayagala nnyindo ye lwaki omusajja ono tayagala mbiize lwaki omusajja ono tayagala bulamu bwe bakirabiramu eyo video nti kuva dda yali ayagala kubeera kintu kirala era mu video abeera omusajja n'afuuka werewolf kwegamba ekyandibadde nga wolf kyandibadde ki ekibe abeera omuntu n'afuuka ekibe n'afuuka zombi zombi ebyo biva mu ntaana ate n'addayo n'afuuka omusajja abantu bo banyumirwa mazina naye eyo ye message gye yali ali mu kulaga ensi nti ye teyeerabawo nga ye teyekkiririzaamu nga ye alaba akyukakyuka alina different personalities n'ayimba n'oluyimba lulamba olwa Man in the Mirror kwegamba bwe yeeraba yali teyeekakasaawo nitebeze yali asinga okukyankalanya n'omuziki abantu balina okutandika okubeera nga tebalinga Michael Jackson nga beerabawo nga bo gye bakoma okwekkiririzaamu bajja kulekeraawo okugenda okwewola okugoba abalala okategeddeako kubanga tolina kyofunamu okugoba abalala nze juzi nateekako ku sitatasi yange nganseka nenga nti nze sisobola kompitinga na muntu naddala ogamba nti kangende neewole sente nkompitinge n'omuntu laba nakola embaga nsobola okugenda neneewola sente za looni ya myaka 10 mbeeko gwendaga nti ndi wakabi oyo gwolaga oli wakabi naafa nga wayiseewo omwaka gumu kyokka bonaabona ne looni myaka
emyaka 9 oli wali ogamba nti kamulageko nafa n'okumwerabira ntumwerabira. So olw'ensonga nti simanyi lunaku ki bantu lwe banaafa sibagoba nze kyonna ffe tubagoba twewola netukola embaga kati wulira okwewola olyose noyogera byebimu sente zonna zakwewola kukola consumption abantu beewola sente ne baziika omufu kwegamba bo bakiyita ekitiibwa bamuziise mu kitiibwa. Nze bwe kituukawo mba njagala kubanga musiraamu. I mean, why would I? Teriyo kankyogere wano teriyo kitiibwa mu ttaka. Tekisoboka kubeera nti abafu bonna be tutaddewo bali abafu balaba munnaabwe ng'ali mu keesi ya miliyoni 12 ne baga oyo nafu wabula yebiroodi emagombe kati financial literacy oba okutegeera sente kikwetaagisa okumanya nti olw'okuba omugenzi tafaayo okumuziika mu kitiibwa kumubeererawo kusaba mukama kugumya bannamwandu kugumya abaana bino byonna mumala mutya okuziika ne bakugamba nti no kampuni eyabayambye okuziika ebanja miliyoni 2 ne basoma lisiti y'omugenzi ng'alina abaana 20 abalina okusoma kyokka kampani eyazze okuziika ebanja miliyoni 2. Imagine. Temuba na financial advisor. Netunoonya n'abakama. Nze bwembeera financial advisor mwanga amaka. Ngeri omuntu gye tugenda okumussa mu ttaka keesi yonna ekola awo tuba tutandikira kuba tumussa mu ttaka enkuyege overtime zo zijja kulwanyisa buli lubaawo. God forbid ne gwe tuzika yinza okubanga ebibi byalina biyitirivu nnyo nga ne muggulu tagenda na kutuuka naye nga ekyokuyiga kiri nti lwaki tugenda mu mabanja ag'ebintu bye tulowooza nti bigasa naye nga tebigasa. Ebbanja ery'emmotoka, ebbanja ery'okuziika, ebbanja ery'embaga. Okitegeera omukyala yenna anaakwagala tesiti esookera ddala yakubeera n'embaga ku mwami gy'osobola. Anti kati tuba tulina okompitinga tulina obuteka nakugambe baliwo kati ate embaga nze neewuunyisa naye gomanya kitukozesa ensobi bino byonna nga social media butamanya kubanga obutamanya gwenno oli mu kubuzanyisa senga abantu ffenna twali tumanyi just ne tubikkulirwako akatono ennyo. Ojjukira mu kiri mu Luka 23:34 Yesu bali mumukomerera bamumalawo n'agamba Katonda nti kitange bano basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Tebereza abatta Yesu twamutanga tetumanyi nti yali azze na kutuyamba. Okitegeera era abantu mbagamba nnyo lwaki tebatunuulira enkola ya Katonda egamba nti Katonda bwe yali atandika okutonda ensi yagamba wabeerewo omusana. Gulabanga musana abantu abasinga balowooza Katonda yali ayagala musana gwaka. Katonda yali ayagala kumanya, yali naye ayagala kulaba, yali ayagala kulaba bintu bwe bitambula. Olw'omusana bwe gubaawo n'atonda Adamu wali n'atandika okulaba ebintu bwe bitambula. Let there be light. Lwaki ofuna looni nga tosoose kumanya? Okitegeera so kasito noogeza n'omanya ne bakubaliramu eyo leverage. Kati obadde okimanyi nti ebitongole ebiwola ebisinga bibeera n'emisoso ng'emisoso egyo miwandiike naye ne tugaana okugisoma okugikaayanako. Kituufu nnyo ate nga toyinza banenya kuba nabo bali mu kukola bizinensi. Anti be batusula mu buzibu kati bagenda okimanyi nti ogenda mu bank Newton ng'oyagala obukadde 5 kakati balina okusala basala nabo emisolo emiyitirivu kuliko kino kati ogenda okukakkana nga wasabye miliyoni 3 osayiningidde miliyoni 3 naye ne bakuwa mu cash ovayo ne miliyoni 2.7 kati giri asatu bagisaze kino na kino but then mukusasula jukiro sasula
obukadde busatu kati Newton musisinkana abantu era mbe musisinkana mwe muli ne zino financial institutions ekigambo kye nakugambye olulimi lwe lukyasinza otusuula mu buzibu olulimi nti obuwaayiro bwonna mu gambye ligo ki wakiyisa otya legalize ndowooza olaba olulimi kati ebyo byonna legalize tetubitegeera ate nga sente tuzeetaaga nze ngenda nendowooza nti ekyo kyandibadde kikwatagana kufa abaagala ssente nti tutandike okubeera abalabufu tunoonye mikwano gyaffe egyali gyewozeeko ekisookera ddala gitulage awantu we tuyinza okwewola ebintu byaffe nga tebajja bibba okitegeera kubanga waliwo olwobeerera ddala ku kisenge bali abasajja betulwana nabo beboogerako mu Befeso 6:10 mpaka 13 bo baagala buli kadde tubeere ku kisenge naye tulina okunoonya mikwano gyaffe egyali gyewozeeko bwe tuba tetusobodde funa ba financial advisor babeere nga batunnyonnyola ebintu bino kati tunulamu application fee ebaayo bank ekwata prime gye bayita lending ekwata central bank rate negigattamu ka interest nega kati eno ye prime lending rate yaffe central bank bwebewoleranga ku 12 ffe naffe tujja kugattamu 12 tuwolere ku 24 kyokka ate banka erina akalala awo nti egamba naye ono nga tumwekengedde ayinza obutasasula kuba bo batunula mu bitabo byo ne bagamba ono ayinza obutasasula kuba obalimbye kati bwe batunulamu eri ne bakimanya nti obalimbye nga bamanya ono high risk borrower nga bakwongeramu ka pasenti gyakalala ka interest bakakasukamu kaawo munda kati ne bakugamba ogenda ofune ekyapa kyokimogejinge ne bakugamba ofune value alete valuation report ne bakugamba ofune financial card ogende mu CRB ne bakugamba oyete insurance ne bakugamba obeere ne legal ne bakugamba maintenance fee amazima go gali nti eyo cost nene okitegeera wandigenza okwagala okukiyingiramu ng'okitegedde gwe kennyini gwe tunenya tetuyinza kunenya kitongole mbuuza lwaki nze ntunuulire looni zitunuliranga bwolaba emmotoka abasajja bakola emmotoka ne bagisaako sipiidi 260 Mercedes Benz esinga speed meter 260 senga oyagala kuva wano ogende tugambe Masaka oli waddembe okuvugako speed 5 emmotoka etuuka speed 10 emmotoka etuuka speed 6 emmotoka etuuka naye kasitogeza gwe n'ogivuga n'obeera nga ku lw'Emasaka ovugira mu 220 ovugira mu 240 amazima bwogwa Kabenje tujja ne tugamba siwulyako Kabenje nga bakalaze ku NTV omugoba w'emmotoka eno emuguddeko Kabenje era twagala okunenya Scania olw'okukola emmotoka erina sipiidi edduka paka tugambe nga 180 oba 200 obuvunaanyizibwa buddayo ku mugoba waayo obuvunaanyizibwa buddayo ku mugoba bwayo ffe kennyini ffe twetaaga obuyambi tulina kuba balabufu tulina kuba bazuukufu nga twewola tokkiriza tulo mulooni tebeebakiramu olwo kiseera ki mwenina okwewolera ekiseera kyolina okwewoleramu ekisookera ddala nga bwe nagambye nti obeera otunuulidde ebintu bye bwe bitambula obeera otunuulidde ebintu bye bwe bitambula ne weewola ng'olabye nti kiri ekintu ekyo bakigula nnyo kiri mu kutambula n'okiteekeramu akasente ne kibeera nga kireeta naye ebiseera ebisinga ebiyinza okusingira ddala okukuyamba okutegeera ddi lw'oyinza okwewola nti senga otunuulidde personal finances zo abantu abasinga obungi tetwawudde business ku ffe bassekinnoomu nti bw'ojja n'otandikawo tugambe ekintu ekireeta ssente kati gwe nga Josh ebizibu by'olina mulina okubaamu tugambe nga rent mulina okubaamu kulya kutambula kulwala bizinensi yejja kuba n'ekizibu nga rent
kusasula mukozi, kugula ntebe empya. Emirundi egisinga obungi bw'oba toyawudde ssente za bizinensi naawe ojja kwesanga nga buli kadde omusango ogusala gw'osinga singa wabeerawo $20,000 bizinensi ng'eyagala butebe bupya ate nga gwe oyagala tugambe kukola birthday oba kugenda ku visitation ya mwanawo ojja kwekanga ng'ogenze ku visitation y'omwanawo naye nga ssente z'okutadde z'ogenzeemu visitation y'omwanawo za bizinensi n'otagiwa butebe yo bw'ebadde esaba. Kati enkola y'emirimu etukakatako okuvaayo ne tuyimirira ne tugamba naye ezo ssente za bizinensi si zange. Kati kitegeeza nti ddi lw'olina okwewola senga kizuulibwa nti olekeddaawo okwebba. Kuba ffe ng'abantu ffe twebba. Nina abantu bangi nnyo mbasomesa engeri gye bayinza okuddukanyamu amabaala oba bizinensi zaabwe. Naye obadde okimanyi nti abantu bangi baboosi nga be bannyini mabaala oba be bannyini maduuka ajja buzibwa ati n'abuuza omwana ku seefu mulimu mmeka? Omwana aga mulimu 7 naga mpaaka 45 n'agenda najo bano ne baddamu ne bakola boosi n'akomawo mutuntu mulimu mmeka? Nti mulimu 62 mpaaka 37. Oyo n'abeera mubbi abeera mubbi wa bizinensi ate ye abba misana ate kiri ku rekodi tetumutwalangako ku poliisi. Omuntu yenna yandigenza okujja nti mpaaya 37 ye kennyini bw'aba yennyini bizinensi yandibadde yasooka okwekomako n'alaga abakozi nti gino 37 ngenze kusasula ku supply eyaleeta ebintu, gino 28 tugenze kwongera ku kusuubula ng'ebintu byali mu kukola biraga bitambula bidda mu bizinensi. N'alaga n'okulaga nti bw'abajjeeyo 37 15 giri ku musaala gwe ne baziwandiika nti omusaala gwa boosi yeewa omusaala akakadde kalamba leero ku kakadde ajjeeyo advance $15,000. Ekyo bw'oba tokirina tewaliwo bizinensi eyinza kukula. Tubula zino zonna zigwa, bizinensi zonna zigwa, bannyini bizinensi tebeewa misaala akakkana yeesasudde nga gavana. Omanyi wano gavana gwe bawa obutitimbe, gavana tebamuwa obukadde nga 5. Buli omu wano bw'ogenda n'okebera mu bizinensi ye teyeewa musaala gutegeerekekeddwa nti afuna ssente funa miliyoni 2 era kasita zigeza ne giwera miliyoni 1.8 eribula emitwalo nze nkite. Naye abantu bajja najjayo 2 najjayo 5 najjayo 7 okakana bizinensi n'egwa. Bizinensi n'eremesebwa okusasula looni n'atandika okukwata neno n'akwata eno wayitawo ebbanga ttono nga looni emutamye n'alyoka anyiigira abaagimuwa n'anyiigira abamusongera naye erabidde ziri 5 zaddamusonga abadde abba bulijjo tazza okitegeera. So abakozi ba bizinensi tubawa amagezi weewa omusaala ate kyangu nnyo okwewa omusaala gwe weebuuza senga siriiwo ku dduuka nendeeta omuntu addukanye emirimu gyenkola ku dduuka nandimuwadde ssente mmeka? Era ojja sanga ng'agamba nti senga ndeese omuntu omulala y'aba akola nandimuwadde $50,000. Then bw'oba oyo gw'ogenda oleeta omwana w'omuntu omulala omuwa $50,000 gwe ng'eyatandika engeri gye kiri nti kati naawe okola gwe watandika weewe 8 oba akakadde naye beewa $5,000,000. Kati okakkananga eva bizinensi teba na ssente zimala. Naye nga yo bizinensi abaali bagitonda baali bagikola nti yo bizinensi ekula.
Njakala bwe tukoma otwogere ku nsonga omanyi protocol eziri mu bank zigenze zitusindiikiriza kakati ne tufuna bannaffe abo abatukubidde pass ne shortcut ba money lenders biragamba akuwa akamyu n'omuwente wenkomawo njagala tutandikira tugenda ku mulamu naye tugenda kubanga tudda bwe tudda Newton agenda kuba anyonyola ku nsonga ey'aba money lenders nawawe tutuuse nabo era na biki bye tuyina okuteekako erisa ejjo gyennyo nga tugenda mu ba money lenders. NTV presents another exciting must-watch drama series. In the beautiful capital of Uganda, a hotel chain has been running for decades. If you don't show composure and stability, the business will not survive. You understand that? It's time for the man himself to hand over. This company belongs to Bache. God, life is so good after retirement. Tell that to Barbara. Did you do what I asked you to do? Who will he choose? That will be my son. Are you kidding me? He's a boy. Who will carry on the legacy? Junior is old enough to take over the business. This is ridiculous. But the contenders are even more. You think to become CEO? Confusion of love. Family conflict. Madam Barbara tuyisa bubi wano naye ngenda kweddiza omusajja wa kitegeere. I sleep in the guest room. Mr. Batty has left his bedroom. Relationships. I know that chief bastard is right here. Where is he? When a guy cheats on you after 4 years of putting up with him, honey, you need to celebrate. Come together in the power of legacy. Doctor, don't you... This September, your TV experience will never be the same. Secretary of State's plane just went down over the Atlantic. Look, we already called Highway Patrol, so... Thought you were gonna do something relaxing today. Well, this relaxes me. Oh, your phone. It wouldn't stop ringing, so I answered it. Who is it? Some lady says it's the president's office. I recruited you for the CIA. I trained you as an analyst. I know how you think. You don't just think outside the box. You don't even know there is a box. I want you to step in. Step into what? Secretary of State. Call the State Department! Speaking of the president, I'd like to brief him on the Syrian kidnapping. You know, we have rights. Call the American embassy. I need to broker a deal on the ground. I'm sorry, I can't risk going back to Russia. It's a pigsty. I'm reminding you that the Secretary of State can have any foreign diplomat removed off of U.S. soil for any reason. The long-awaited TV series Madam Secretary premieres on Tuesday, the 3rd of September at 10:30 p.m. Everyone told me it was a wild animal. That this thing I thought I'd seen was just the result of my concussion. I believed them. Until now. You have to stop all contact with me. What about my mom? You need to move on. Yeah, you cannot just tell me to move on. You don't get it, do you? No, I do. Last night, that was the first time since my mom died that I haven't felt crazy. You are crazy! Showing up here alone! I could kill you in less than a second! Beauty and the Beast will premiere on Wednesday the 4th at 10 p.m. Do you believe in love at first sight? I know what you're thinking. The world is a cynical place and I must be a cynical man, thinking a woman like you would fall for a line like that. The thing is, I have never loved anyone as I do you right now. You were a detective? I worked as a consultant at Scotland Yard. I wasn't paid for my services and therefore I answered no one but myself. I take it you two have worked together before? When I was assigned to Scotland Yard. Captain, if you please! There are 2 broken glasses here. You can tell from the volume of shards. Obviously, she was pouring a glass of water for her guest before he assailed her. Right. Kind. Hey. Cam, who is this guy? Elementary will premiere on Friday the 6th.
A charming destination full of hidden and overt beauty in every sense. The breathtaking sceneries of the Pearl of Africa will make you overly joyous. Uganda is a fairy tale. The Pearl of Africa offers the best of East and West Africa. Magnificent waterfalls, geological features, the culture, the people, the sights, the sounds. Be a part of this. Tour Uganda. Explore, adventure. Enjoy this spectacle with us. Coming soon to NTV. What's up, all holiday makers? The Mirinda Miss Teen Grand Finale is on. Come witness the crowning of the coolest, most ambitious, and smartest divas as we bring you the latest party going down at Garden City Upper Parking Lot on Saturday, 7th September. Come mess with your senses and you can miss it for nada. Winners will bounce with all expense-paid trips to Dubai, school fees for a year, cash and lots of Mirinda goodies. Let's blast all day with cool peeps like John Black, Moon G, Spice Sayana, and Rachel Ray. Entrance is only $5K and comes with a free Mirinda Orange, and gates open at 10 a.m. And for our fans, simply visit the Mirinda Facebook page and stand a chance to win all expense-paid trip to Dubai. Mirinda Miss Teen is proudly brought to you by NTV, Radio City, XFM, and Mirinda. Mess with your senses. On the next episode is brought to you by Roofing's Strength of a Nation. But sisters don't go around shouting at each other like that. Because what I just heard was an argument between two women who have very little sense of decorum. Some do more than others, from what I can see. Oh, I swear to you that I didn't do anything to deserve this. That's she enough. always... Well, she implied to me that she herself is attracted to Felipe. You're talking about your sister's future husband, Eugenia. I didn't say that to her at all, Father. Roofing's Strength of a Nation. Okay, kuleka nnyo mukumulamuko nga bwe ntera bagamba bwe matudano nti mu ssaawa zino ezisembayo ntera okusoma obubaka bwamwe saako n'amasimu obuli awo olina ky'oyagala okubuuza. Olunaku olwaleero twogera ku nsonga ey'okwewola na biki bye tulina okwegendereza nga twewola. Newton, well, eyakatwegattako oyinza okuba nga wakatandika okutulaba. Ndine Newton Butelaba okuva mu House of Wealth. Omukulu ono mukugu nnyo bwe tutuuka mu nsonga ez'ebyenfuna, finances, ensonga lwaki tumukyaziza olunaku olwaleero okugezaako ate okudda mu bibuuzo byammwe ebikwatagana n'ebyenfuna. Kim Kaunda Newton agambye we are proud of Ugandans like you, Newton. Rose Nachito, good morning. Okay, thanks for the show. Onagambye nti olina kwerumya kuzaala ndoza abajja mu wallet. Yeah. Abajja mu wallet yo. Okwewala amasomero agali so expensive. Nango birukia n'agamba nti there are instances I look at and wonder how people can manage to uplift their affairs. A policeman who earns obuswazi yet with family of at least 4. A case of the recent story of Subi whose mother got loans but was not even sure when to pay them off. Yes, njagala osoko gategate bano kucha family ebyokwewula bino bikwataganira anti nagambye nti ebizibu bye tutera okubeera nabyo ffe nga abatalina ssente bibeera kubeera nga eva ssente tezimala. Nakolako podcast lumu ne ŋŋamba abantu nti abazadde baffe
abaatuzaala mu biruubirirwa byabwe balabika tebaalinaamu kugaggawala. Abazadde baffe abaatuzaala mu biruubirirwa byabwe temwalimu kugaggawala. Omuzadde n'abeera nga yabazaala abaana 9 abaana 10, muli abaana 18 mu bamaama 3, muli abaana 25 mu bamaama 4. Omuzadde oyo ayinza okuba teyalina kiruubirirwa kyakugaggawala kubeera na ssente ng'ayagala kwegamba abeere ng'atiikinga eri box eya social ey'obuntu bulamu. Edda twabeeranga n'ettaka nga n'emmere kati nobeera nga weetaaga just banaalima nozaalayo abaana bo 10 nomanya bali bagenze bana bali mu mwanyi 5 tuli nabo mu kutema embidde wali then 3 twasigadde nabo wano mu kuyaba enku. Naye omuntu yenna ndaba eyo njagala akitegeere akazannyo kakyuse nga bwolaba nti kati abantu tebakyazimba wooteeri twaleese Airbnb nti gwe kasita obeera ne ruumu yo nga mulimu ekisenge okiwandiika ku mutimbagano abantu ne bajja mu Uganda ne batasula mu wooteeri ne bajja ne basula waka ne beesala ku ssente za wooteeri. Awo ensi we yagenze. Abantu tebakyagamba nti kati nziguddewo restaurant. Waliwo kampani wano nga restaurant zonna ezirina ku mukutu gw'ogamba bugambi njagala mmere eno ne baleeta eyo emmere. Okitegeera kitegeeza ki nti waliwo ekyakyuse era abo bokka bagenda okutegeera ekyo ekyakyuse be bagenda okugaggawala bw'oba olina ekiruubirirwa ky'okugaggawala. Omwana engeri gyali nti omwana ali expense twandigenze okubeera ng'abaana bano tubapulaninga bulungi. Kati kimenya amateeka ga kugaggawala gwe kukeera enkya tolina business olina just mulimu gumu n'ogamba omwana oyo kamuzzeeko oyo muzizzaako kati abaana bange baabo 5. Tunuulira amasomero basaba emitwalo 3 just kuvuga mwana. Bwe bamala osaba 3 basaba akakadde kamu n'ekitundu kusomesa mwana kuyimba ogenze baddamu ne babayigiriza okuwuga babatwala ku lidde. Omwana omu yekka oyinza omumalako obukadde nga 3 5. Gwe ng'oŋŋamba nti olina abo abaana 4 gwe ssebo omala miliyoni zo 12 mu baana. Oba osazeewo nti toli mu kubeera mu layini toyagala kugaggawala kubanga okugaggawala kutegeeza nti kanzaaleko 2 bandyeko lwakiri ekinene nnyo obukadde 3. Buli obusatu nange nvuge ku mmotoka ennungi nange nsobeko kwega naye weewe ku bulamu obubwo. Naye abantu twekotogedde ate ng'abantu ne bagamba nti wonte tuyinaayo mwana no yali akutte bisero bya nsimbi n'abissa mu bbuutu y'emabega n'avuga emmotoka paka mu kyalo n'agamba taata wo bamaama we nti maama mu bbuutu eyo ekisero ekimu kirimu sente ze wansasulira mu fees. Engeri gye kibeera nti nno omuntu bamuteekamu ssente ate n'akula n'akyankana ne bazaayi be nga tababuuza tabalabawo takola ki kitegeeza eyo tebeera investment. Omwana tumusaamu ssente naye tetuzisuubira kudda asobola okwekyangirako mu maaso. Kwegamba amagezi gempa abantu b'ekyasa kino nti wandibadde weegendereza nnyo mu kugamba nti kozaale abaana abangi. Wabula ngombe egamba nti nze kambazaale mbamale babazaalira gavumenti kambazaale kigwe. Ekyo kyoyogeranga kigwe kyangu kyakwogera kitwala obutikitiki 5 naye kisobola okukubonyaabonya okumala ebbanga nga buli kasente kokwata ate kati Uganda tetulina mukisa. Ebungereza kasita omwana amala gye twandiise senior 6 omuzadde nga mugagwe kati gwe weeyiye university omwana yeyeesasulira. Ebungereza abazadde tebasasula university ne mu America abazadde tebasasula university. Omwana yagenda ne yeewola looni mu gavumenti n'agenda n'asoma looni eri ku mwana si ku muzadde. Neffe ne Uganda omwana omuweerera kuva mu bebi ng'ayimba n'omutwala paka ku diguri n'amala diguri n'ogamba nti omuzadde gwe waleese ne graduation.
graduation yandibadde nnungi naye ezo sente abazadde mbagamba ezo sente ziwa omwana agenda atandike wano ekintu miliyoni emu nga mbiringa mu matooke enkota z'amatooke 100 graduation eba ya bukadde 3 omwana omugezi yenna agamba muzeeyi we sooka ezo zimpe nzozeseemu miliyoni 3 zirimu enkota z'amatooke 3 mbalala Kampala mugenda okuddamu okunkebera myezi 6 nga temuyinza nakumanya we nayita natandika n'enkota 100,000 okiraba naye omuzadde kuva ku wali n'omuwerera kuva ku ABCD paka ku degree n'oyongeramu ne graduation kwegamba omulabe afubulaba keesi yo gye yakubyemu ennyonda ey'okwavuwala ate bwakuteeka wansi akuzikira ddala naye nkomawo ku kiri kyewayogeddeko wawo wano mbadde ku simu Queen Helen nankubirako ng'agamba nti naye kati waliwo engoye ze tubeera nazo oba engatto n'obeera nga wandiyagadde ogabe engabe nga toyagala zituma kibeera oke bw'obeera ogabye engabe naye wazigula muwendo abantu lwakiri basse ku kibanja mpola nti olugoye lwange lwa 10,000 nalugula 5,000 bwe ngenda dukuwa ku 15 buli mwezi mpaayo 1,000 omanye nti olwo olugoye yajja dusasulira mwaka bw'onooba abantu bwe batyo 5 anti bwelubeera omwaka sente zomanyi nti ziyinza obutanyamba nti 1,000 emmere ziyinza obutayamba kyate kati oluusi n'okireeta kuba kijjidde abantu bwe bakyetaagira wano kampani emu ku zikyasinza okusasula emisolo esasula $5,000 mu musolo naye etunda ki etunda chapati obadde okimanyi kankiddemu kampani ekyasinze okusasula wano omusolo esasula $5,000 omwaka etunda chapati omanyi wakigaa nti etunda chapati etunda eya time wa $5 chapati ya 5 kitegeeza nabo bali mu kutunda chapati naye bakuŋŋaanya 5 okukakkana nga bawadde omusolo gwa $1,200 omuntu waweera omusolo gwa $5,000 aba yabaliddemu akasiriivu kikitegeeza naye ali mu kutunda 5 10 weewole 3 simanyi biki kati gwe ogaana otya okubeera n'abakuwa $1,000 nga kampani eri etunda 5 kitegeeza nti bwe mbeera n'engoye 10 nsobola okujja n'enziwa abantu nga 5 nembaga nti mujja kuzisasula mu kibanja mpola buli omu ampa 2 buli mwezi tugenda okumala omwaka nga ezo sente zaabwe ze bakuwadde zisasula yaka nga zisasula amazzi yaka n'amazzi bw'obigatta mu household biteragenda $60,000 so bwe mba n'abantu nga 3 nga bampa 2 bali mu kusasula ziri engoye ez'omuwendo ezitakyampuuka n'engatto nga nabibawa oba ebyo ebintu bye batunda mu wino batunda second hand clothes ate nga bazitunda na bbeeyi Newton bwetate tugenda kumulamu nakugambye nti olw'obukwakkulizo obubeera mu zi bank leeta kino leeta maamawo leeta eyasika basobola okuwa obukadde 3 kati ne wajja bannaffe abali so creative betuyita ba money lenders njagala otuyambe ku nsonga ya ba money lenders kubanga research alaga nti abantu bano baba agenda okuwa $10,000 ovuga akamotoka ko ka spasio endagaano ku $10,000 eraga nti omuguzizza emmotoka eri so $10,000 bwe ginema in 2 weeks kubanga endagaano eraga kiri atwala spasio mu $10,000 bano bampaaka myungu wente kati ekyo kibuuzizza omuntu omutuufu lwe nasooka okujja ku maaso ze mutya abantu nababuulira mboozi yange Farida we yahostinga n'abantu nababuulira mboozi yange abantu nabalaga nti wakati wa 2007 ne 2011 nali nkoze sente nyingi nnyo nalina emyaka nga 2 tugambe nga 25 naye nga ndi registered nina license as a money lender nendeeta bapartner nendeeta muzeeyi wange nendeeta kojja wange abaami abalina sente nyingi nenkolera ddala sente nezigenda neziwerera ddala nga almost $500 million zonna neziyiika bweziti kubanga abantu bazinzibako naye sijja kunenya bantu nze nali fala okitegeera nze nali fala abantu abasinga bandekeranga cheeke kumbe cheeke sisobola kugivumbisa nenjijjamu sente
abantu abasinga nali mbeesize nnyo oyo yeewola nnyo tewaba nandagaano kweganga neeyisanga Don Corleone mu Godfather kuba Don Corleone ye bw'aba awola Godfather ye tawandiika naye ng'abantu babeera bakimanyi bw'otaamusasula ajja kujja kuba abasasi lwakubanza saali na muntu nina ne we natuuka abantu nga mbabanjizza nnyo nga tebansasula abamu nga bantiisatiisa nakunsi naye nga nendooza ngende mpangisa enfuna akamundu kuganga ndabira ddala obulamu bwange buli mu ddenja ekyo kye nayitamu mu kuwola abantu nina abantu be nawolanga ng'oli abadde lubuto n'azaala ninayo keesi oli yali lubuto n'azaala naye ate n'afuna obutakkaanya na mwami we mweyo period omwami n'agaana okukiryayenga hospital bill omukyalo ono n'abeera nga tasobola naku talina wajja na ssente nenzija nemuwa ssente n'akiryalinga nekyatuuka ekiseera ssente ezo nga zakumuleetinze nga tayagala zisasula kati buli lwe najjukirangamu engeri gye yabonaabona nendabanga muyamba nendabanga tansasula nekibeera nga kinkola bubi omulabe kyeyali ayagala nkole omulabe yali ayagala ntandike okubeera manerenda omwavu mu mutima bamanerenda abasinga wano basajja baavu babeera ne ssente naye nga baavu omanya otya omuntu omwavu omulabira kutwala ennyumba yo eya miliyoni 15 nga wamuwa obukadde 2 yakuwola obukadde 2 lwakuba osinzeeyo ennyumba naye agitutte yonna oyo abeera nno omwavu abeera kiri teyakiyiga kati bamanerenda abasinga bababbye nga bolaba bwe banziba bamanerenda bababbye kati experience zino zirina ekintu kyezitukola ne tufuuka abantu abalala omukyala bwe baba baali bamuyisizaako bubi asobola okutandika okugamba ye tayagala basajja ng'era bwajja omusajja amugjako ssente n'amugjako biki n'amukuŋŋaanya bintu jaga omusajja tombuulire omusajja okitegeera yakyawa abasajja kubanga yali heartbreak eyo n'atagijjaamu kirungi kati bamanerenda abasinga be tuyina wano basajja baavu balina ssente ku akawunti naye baavu emmotoka ey'obukadde 5 n'agisika agitwalire ku bukadde nga tube 12 bwakubanja naye nze amagezi gembawa nti ssente zikimanya kuba that's dirty money ssente zikimanya era zinoonya engeri gye zikuddukako mu ngeri gy'otayinza kutegeera era okeera ku makya ng'oba olina ekisangosango kinenenene okukakkana nga ssente zidduse amagezi gentera okuwa abantu nti abasajja baali babiri bawandiika akatabo omu bamuyita Richard Dobbins omulala bamuyita Barry Opperman bagagga nnyo bali Bungereza bawandiika akatabo What Self-Made Millionaires Know, Think and Do bagamba nti bo lwe batunuulira omuntu beewuunya eyatonda omuntu alina sense of humor ya kika kya waggulu twegabaga nti Katonda eyatonda omuntu alabika afa enseko buli lunaku otonda otya omuntu ayagala okuba owakabi ate omuntu oyo n'omusaamu ebirungo nga eneeyisa yonna emulemesa kuba wakabi gambanga ffenna twagala okugaggawala abasinga obungi twagala okugaggawala naye ate ebintu ebitulemesa okugaggawala byetuyitiramu gambanga okupapirira oba impatience abantu badduka mu banka lwakuba banka erwawo okategete nze saagala kusimba layini banaye nze saagala kuteeka mikono banka ekola ki erwawo ne basala baba mu banka enene ne babuuka ne microfinance ne babuuka ne sako ne babuuka ne family group ne bagwa ko ali mu injury okitegeera manerenda yakuwa ssente kati manerenda oyo kisinziira ku ssente ze baamubba bwe zaamuyisa
naye bw'atera okukuyisa kyova olaba tumunenya kitono okitegeera tumunenya kitono alina gwe yawaako obukadde 10 bwonna nze banguza amakubo bansingiranga amakubo nga mpola sente era bwetugenda eyo bahayi eyo yonna zikanyanya amakubo gonna nja kugera ne kesisi tugateekeko Newton Road kubanga twagendangayo ne saveya nga ndowooza kino kyapa nkirina nga kyapa kifu kino kyapa nga kakubo naye wano nga nali fala bwe baalinga bakimpanga ndaba akantu kawanvuwanvu nga kano kajja nyuma mu kalina ng'ogisitudde nga yabisenge bingi naye nga yeeyongerayo eri nga bwozirabezo kalina ewandega so Manerenda engeri gye yeeyisa eva ku ngeri eri gye baamuyisaamu eri ensigo bwe yamukola obubi abantu mbawa amagezi nti toyinza kugendayo nga tomumanyi nga tomutegeera nga totegedde virtues ze kuga bintu byakkiririzaamu bw'aba takkiririza mu kubeera mugagga ng'atwala ekitono okitegeera abajja kuba akwagula bukwabuzi kuba naye bamukwagula so eyo interest ya Manerenda ebeera nnene era abantu bagamba nti tosobola kwewola ssente za bizinensi n'ogamba zijjewa Manerenda. Alright, togera ku nsonga ey'okwewola era na biki by'olina okuba nga weetegereza. Tulina Newton Botelaba okuva mu House of Health. Oyinza okufuna omukisa nakuba ku ssimu oba oliawo oyinza okuba nga olina kyoyagala okubuuza Newton, olina kyoyagala okusharinga oba olina kyoyagala okwongerako ku bye tuzze twogera okuva ssaawa 3 mpaka nakati. Obudde butusigaza bwe businga okubeera obutono no ddala nga bwe tulinda singa oba okubya essimu producer ojja kuba ogimpeereza. Newton, ekigambo kya insurance ku loan zino kyo kiri kitya kubanga nakyo kikoze ebintu binene. Nakugambye otandika oyagala obukadde 3 ogenda okumaliriza nga bakuwadde obukadde 2,700 nga mukuze basaze mwe muli ne insurance katugeze. Ekigambo insurance ne loan bikwataganirawa era nze anoonya loan kinyigiriza kitya oba nkifuniramu wa? Nakugambye nti banka yo bw'eba eyogera ku loan erulabanga lutalo kati insurance broker twamwerabidde banka ereeta insurance era ye protecting kuba egenda nenga muntu ono nyinza okumuwola ssente n'afa ani anansasula ngegende yogera ne insurance ngejiga jangu onyambe ono bw'anaafa nze akasente k'okampe kugamba ni insurance ogira nti bank esigala ye protectinga. Kati abantu mbawa advice nti ne wakubadde banks ezimu nazo bwe bazibbye nazo zifuusa ate nzibu abantu bandisigadde bafuba okugezaako okulaba ate ze bakyuzinga nga option ku lwaki kubanga bank erina regulator omukambwe ate bank ebeera ne ssente nnyingi nti senga ebeera erina ekintu kyekukoze nga kimenya amateeka gaayo bw'obeera ne looya omugezigezi kwegamba oyinza okulirirwa byansusso okitegeera naye nga n'ekyo ky'obuuziza ku insurance yo banka esigala ekyeprotectinga ate nno nga gw'osasula insurance yo banka etereza ssente zaayo osasula mortgage banka ebeere ng'ekyapa yekisigaza paka ng'ogisasudde. Alright, producer pako simu yo osanga abaina kye bagala okubuuza Newton akiddemu ku mboozi gye twatandise nayo. Alex Mhalo kale sebo kale sebo webale kulaba TV mwogerako ne manager Sansuli ngeno kusama neyo nze kitogamba mutimu ne talent yesebo. Hello Bambi bw'okuba essimu n'oyitamu nkusaba nti kendeeza eddoboozi lya TV yo tuleme kufuna feedback. Hello. Yes sir. Who is the problem with my phone lines? Gwaba sembayo ali ku simu. Hello. Bambi bw'okuba essimu nkwegayiridde kendeeza eddoboozi lya TV lyo tusobole okufuna. Okay, ekisimu ndowooza bwe tugenze.
abatulaba abatuwuliriza bw'oba olina kyoyagala okwogera naffe ng'oli ku ssimu kasita eitamba mbikendeza eddoboozi lya TV abasinga bamwagala kwewulira naye tufuna feedback tojja tuwulira tetujja kuwulira bulungi sebo wasiza otya bulungi nnyo webale kutuleetera porofeesa oyo yesebo mulamusiza porofeesa naye nkulamusiza nnyo nze nja kuyita porofeesa olw'ensonga ekintu kyonnyonnyola esebo era sebo nti olina kyoyogedde n'ogamba nti osobola otya okwefuula agenda okwesimbawo we n'osaasaanya ssente okiwulidde ekyo nno nange kimpadde amagezi era nkiyize nnyo nja kuba nkyeyongero kyekkaanya kuba mu butuufu abantu beeraga n'otambula okubanga olinamu ssente olinaga mpaye ttaano mpaye kyenjala ennyo kati ebintu ebyo tamanyi oba ssente wazewozebewozi tamanyi nti gwe n'omuwa sekyo kirabyemu amakulu ekirala ogenze n'oyogera ku kwewola ssente nti omuntu eyeewola ssente ajja n'alimba banka mutufu nensekera gati abeewola tayogera mazima ayinza okuwaanawaana baana banzegirira bizinesi yenda kukolamu ekigenda kukolamu wallahi nendaza ddala nga mutufu kyonnyonnyola okimanyi ekirala abantu bali nnyo mwaninaze nkubuulira nga nze mbalaba nembe temundaba naye abantu balina ebizibu era singa allah yalyanga addira emitima gyaffe obanga olaba omuntu kyalina mu mutima wallahi nandibadde nga nti abali mu studio awo balina ebizibu bingi byakabisinga n'ebya oba mmwe nga mumanyi ne mulaba obwange nga Musa alina ebizibu bingi nnyo okusinga n'ebya naye lwaki mu butuufu porofeesa nandibadde nkusabira nga nkubuuza nti mulina gye mutegekera emisomo gyammwe kuba mutuufu abantu bayingira n'obya nti balanze ebivulu ne basasula emitwalo nga mu butuufu tebalina kye bagenda kufunamu wabula bagenda kuddira ssente ze beewoze ate batwaleyo ate baveeyo nga tebalina kye bafunyemu naye bwe mutegeka ebivulu nga mu porofeesa ne tujje ne tusoma mu butuufu tulabira ddala nga tugenda kufunamu era tugenda kuganyulwa busolo mbadde nkusaba sebukoekasimuko munawe gyetuli abaagala okulaakulana abaagala obugagga mpozi n'ekirala kyengenda okuvanamu nammwe oli porofeesa kyekyokugamba nti bw'ozaala abaana abangi osobola okwagula nze ndaba ekyo tekisoboka kale mukwano tweyanziza nnyo tweyanzege esimu oyinza otuwayo emu tugenda kugira eddakiika nsigaza nnyo ntini nnyo nnyo olwakadde ntera okusaba kye tuyita take home omuntu byalina okutunuulira briefly in 1 minute ng'agenda kugyayo loan oba bwe tuba nga tusigaza manelinda nga ye option yokka what is the take home let there be light noonya okumanya okuli waggulu w'okumanyako togeza n'oyingira loan nga tebakunnyonnyodde kwegamba okumanya kwetooloddwamu ebintu bingi naye wanditegedde ofuna omukugu oba omuntu eyali akozesezaako loan n'abeera ng'akunnyonnyola n'akulaga nti oba ekugasa n'akulaga oba wali kina onoofuna kali ke nannyonnyodde ku cupa aka leverage mpozi mbadde nsaba omwami oyo okumutegeeza buli lwenjogera ku baana omanyi abannayuganda twagala nnyo abaana eno nsi y'abaana buli mwaka bamaama bazaala abaana akakadde kamu n'ekitundu okulagira ddala nti uganda abantu bakyazaala okuzaala si kubi okuzaala nga tewaliiwo pulaani kwekubi nsaba ku namba y'essimu enamba eri 0706 582 868 okay eye namba ya Newton Botelaba okuva wali mu House of Health era kwetamba House of Wealth sorry kwetamba naye okuva kusawa 3 mpaka kati enamba y'essimu yayo bw'obanga olina kyoyagala okwebuuzaako ne bw'oba oteekateeka kufuna loan but you need the right person to talk to mukubira essimu asobola okuwa advice muyinza n'okusisinkana then ne mwogera ate n'olaba engeri gy'oyinza okuyambibwa mbwe nadde ntandika be natandise nabo abakanneegattako my producer Betty naye sister we Maria Nagirinya Bambi
bakidnappinze olunaku olw'eggulo ssaawa zabadde nga 5 n'ekitundu abali mu kutulaba NTV Spark TV kyekyo ekifaananyi ky'omuntu gwe bakidnappinze Maria era nga tukyamunoonya bamu kidnappingidde ku gate ye ewaka wali Elunguja Busega community zone era nga mu kiseera kino bambi tuli mu kumunoonya yenna amanyi ekikwata ku mukyalo oyo oba emmotoka gye yabaddemu ya kika